gwe mukwano gw'abangi b'olituuka wengi n'omukwano muzito ennyonta yange mu ggoli gimponya nze ng'otuuse wendi. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Bannyinaze ne baganda bange mwenna mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Nyenye yaffe ya wiiki eno, ekyama ekiri mu kuzzanganamu amaanyi. Ekyama ekiri mu kuzzanganamu amaanyi. Simanyi naye mpulira era mpulirira ddala nga nze naawe Omukama yatutonda tubeere b'amaanyi, bawanguzi era basukkulumu. Mu kutambula olugendo lwo mu nsi muno, Mukama akwetaaza okubaako omuntu gw'otambula naye, naddala omuntu oyo ng'afuba mu mbeera yonna okulaba nti akuzzaamu amaanyi. Right from the beginning, we were never designed to be alone. N'okulwanyisa omulabe kyanguwa nga tuli ttiimu. Nga ne bw'oba ogudde olina munno oba banno abasobola okukusitula. Hebrews 3:13 says, "But encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness." Baana bange nabagamba nti kya bwa Katonda okugamba omuntu omulala ebigambo nga bino naddala ng'obitegeeza. Nti mwana wattu nno leero olabise bulungi, you look gorgeous. Kya bwa Katonda. N'omugamba omulala nti wabula bambi oluyigiriza lw'owadde lubadde lusufu, toyina ky'ofiirwa. Oh munnange nno ky'okoze kibadde kya muwendo. Keep it up. Very good. Oh, you look so smart. Weebale. Ebigambo ng'ebyo kya bwa Katonda, bya bwa Katonda. N'ebirala bingi nnyo mikwano gyange ebiri mu kkowe eryo. Mumanyi lwaki Mukama atugamba okukola ekyo oba okukola ebintu ng'ebyo? Kubanga okuva mu mbuto z'abannyaffe atumanyi, atutegeera, atwekakasa kubanga ye yatuteekamu, ye tutonda. Tuyinza okutwala okuzzanganamu amaanyi ng'ekyokusaaga, naye ku kyo Katonda atugamba bw'ati. Atugamba nti mubuuliragane. Mukyawandiikibwa ekyensomye waggulu. Timubuuliragane, mwezzeemu amaanyi buli lunaku, waleme kubaawo n'omu ku mmwe obulimba bw'ekibi gwe bukakanyaza omutima. Kye kyawandiikibwa kye mbasomedde waggulu awo mu Bibulieyo omutwe ogwokusatu. Ekyo kye kyawandiikibwa Mukama kyabadde ekyo bye bigambo ebiri mu kyawandiikibwa ekyo. Timubuuliragane, mwezzeemu amaanyi buli lunaku, waleme kubaawo n'omu ku mmwe obulimba bw'ekibi gwe bukakanyaza omutima. Kitegeeza bwe tuyimirira awamu ng'olinayo abantu oba omuntu oyo akuzzaamu amaanyi era akugumya, tusobola bulungi okulwanyisa obulimba bw'omubi era kalinkwe Sitaani. Olw'okuba toyina muntu oyo akugumya oba akuzzaamu maanyi, munnange kyangu okutendewalirwa, okunafuwa, obuteerabawo, oba oli awo n'okwekyawa kisobokera ddala. Nsaba Omukama Katonda wange akunsembereza abantu oba omuntu oyo asobola okubeerera ekyo mu bulamu bwo, ate nga tayogera bwogezi wabula nga byakugamba abijja ku ntobo y'omutima gwe. Bw'oba omuntu oyo omulina, kakkana ku maviivi weebaza Omukama ku lulwe. Ate era omusabirenga nnyo, kuba emirundi mingi omulaba akola ekisoboka kyonna
okubaawukanya kasitala banga mwine enkolagana eyo asobole gwosobole okusigala obwomu ayanguyirwe okunafuya otandikiraawo okwekyawa. The Lord says, when you encourage, you will be encouraged. When you do so, you stand against the enemy for someone else. That when you do encourage the other, you stand against the enemy for that person. Simanyi oba ggwe wali okyegendereza nti bw'oggwamu essuubi ng'obadde oweddemu essuubi kikaluubiriza nnyo okulwanyisa omubi Sitaani n'emitego gye. Era buli lw'oyenjebuka nga tokyayina ssuubi, akadde ako Sitaani kamukolera nnyo era akeeyamba okujja okufuna akatebe mu bulamu bwo. Kubanga mu mbeera eyo aba amenya mu jjenje kkalu. Mukadde ako waakwambaliza ebigambo nga toli mulungi kimala, tosobola kukikola, tojja kuwona, toyinza kumalako, gw'osiraanye kiwedde, biveeko byaganye edda, okwo si kuyitibwako, omala biseera. Bali baalema olowooza gwe anaasobola? Tokyalina kyakuzza ggwe wagwadda era wasuulibwa dda mu kasero. Ebigambo ng'ebyo abireeta mukadde ngaako when you're down. So the enemy enjoys the moment when you are so discouraged. It enjoys that moment when you are so discouraged. Naye bw'oba olina abantu b'omuntu ku ludda lwo nga mumalirivu okugamba nti sigenda kukkiriza mukwano gwange Malitini Semanda kuyenjebuka, kunafuwa na kuggwaamu maanyi. Mukwano gwogwo nga mwetegefu n'agamba nti ŋŋenda kulwana n'omulabe ku lwa mukwano gwange ono, ŋŋenda kumuzzaamu amaanyi, ŋŋenda kumugumya, ŋŋenda kumuyimusa. Omulabe tagenda kufuna kyayagala era agenda kuswala singa oba n'omuntu ow'ekika ekyo. That is so powerful mukwano gwange. Mwana wattu okuyimusagana, okuzzanganamu amaanyi, okuyimiriraganawo butwa bwennyini eri omulabe Sitaani. To encourage means to make brave. It means, fearless. Making fearless. To impart courage. Do you know why we must encourage one another? It's because the enemy wants to discourage, to take away, to take our courage. It wants to subtract from what God is doing in our lives. It knows that the discouraged can easily be used in any way. It knows it very well that the discouraged can be easily used in any way. Bakulu tuzzanganemu amaanyi, ddagala ly'amaanyi nnyo gye tuli n'eri bannaffe. Era nsaba buli asobola munnange tukitandikirewo olwaleero. Okikolera munno leero ate enkya ggwe ayinza okyetaaga, tewali ateetaaga kaddaako mukwano gwange. Bw'oba tonnakitegeera bulungi kankufundize. Buli bw'obaako gw'ozzaamu amaanyi oba gw'ogumya, oba oli mu kuswanyuula Sitaani mbooko, oba oli mu kumulumya, oba oli mu kumunafuya, oba oli mu kumunyigiriza ku kisenge. In brief, oba ofuuse ntiisa ye. You become that Wonder Woman, that Superman. Ekyo ekibaawo singa tuzzanganamu amaanyi, singa oyimusa munno kiki ekibaawo mukwano gyange. Ngambye buli bw'obaako gw'ozzaamu amaanyi oba gw'ogumya, gw'oyimusa, oba oli mu kuswanyuula Sitaani mbooko, oba oli mu kumulumya, kumunafuya, kumunyigiriza ku kisenge, oba ofuuse ntiisa y'amasitaani, ntiisa ye.
Kino kye njogera tewali atakyetaaga munnange. Ku buli mutendera na ku buli ddaala kw'oli tewali atakyetaaga. Buli omu akyetaaga. Nkyogeza bumanyirivu kuba ndabyeko era mpuliddeko abaana ba Katonda bangi bambi nga yali yeeterebuseemu aweddemu amaanyi n'essuubi naye n'ayogerako naawe n'olaba nga bambi azze engulu ng'azzeemu amaanyi n'essuubi. Omulala nga situlabaganangako naye ng'aggamba nti Father weebale kuba nze munyeenye gye waweereza mwezi bwe guti ku lunaku bwe ruti ye yanziza engulu, ye yakyusa obulamu bwange, ye yanzizaamu essuubi, ye yantaasa okwekola ekikyamu. Father, thank you so much. Era sijja kubalimba feedback n'obubaka bwe butyo bwenfuna okuva eri mmwe abaana ba Katonda nange bwe bunsindiikiriza ne bunnyongera amaanyi okusigala nga nkyatambula nammwe ne mu mbeera oluusi nze nnyini wensoomoozebwa kumpi nga nsindikiriziddwa okubivaako. Ekyawandiikibwa ekyo waggulu kye nabasomedde kigamba nti muzzang'anemu amaanyi buli lunaku. And that was such a powerful statement. Gwe kuba akafaananyi nga buli omu alina gwazzaamu amaanyi buli lunaku, gwe nange ne mulowooza ki ekyali badde mu nsi muno. Gw'omanyi abantu abaali badde n'essuubi, abavumu era ab'amaanyi. Tusobola okulowooza ebintu bingi nga tuli mu nnyumba zaffe, naye obudde butuuse tusituke ffe ng'abantu oba tukozesa emikutu egy'empuliziganya tunyumyagane, tugumyagane era twezzeemu amaanyi. Tugumyagane, twezzeemu amaanyi. Bannange, tufiiriddwa abantu bangi nnyo because of discouragement and hopelessness. Bangi abafudde nga tewali gwayogera na talina amuzzaamu ssuubi, tewali amuzzaamu maanyi, and people have died. I mean, we've lost them. Ate nga twalisobodde oba oliawo okubako kye tukola nga bukyali. Friend, go out of your way and encourage at least that one soul. It's such a divine and a graceful act that we not only encourage the other soul, but you as well. I'm saying that go out of your way and encourage at least that one soul. It's such a divine and graceful act that we not only encourage the other soul, but you as well. You know what the enemy does is to get you think in a wrong direction so that it can take your life in a wrong direction. That's why one of the most challenging ministries today in the church is the ministry of presence. Ffe ng'abasumba b'emyoyo oba twagala oba tetwagala ku lw'obulungi bw'abantu ba Katonda tulina okuwaayo obudde okuwuliriza abantu abo kubanga bayita mu bingi. Mukwano gwange gwampuliriza, nsaba kino kibeere kimu ku ebyo nze naawe bye tulina okusalawo okukola mu 2024. Funa akadde osisinkane oba okubire omwana wo, okubire muganda wo, okubire mwannyoko oyo ali mu kiyumba bambi. Omwana oyo ayita mu bingi, yeetaagamu ebigambo they go through a lot. Okubire ku mukwano gwoyo, okubire ku muzadde wo, okubire ku father wo yakasimu munnange, bambi omuzzeemu amaanyi. Tomanya ebigambo byebyo byogaya byalisitula, byaliyamba era byalinyweza omuntu oyo abadde ayinza okutendewalirwa n'okugwamu amaanyi. Oba oliawo bambi nga mu kuggwamu amaanyi okwo yalitandise n'okunywa ebiragalalagala olw'okusoberwa ekiyinza nakumutuusa ku kufa nga singa olwanyi okumuzzaamu amaanyi n'omutaasa byonna ebyo. Friends, let's get determined
to not letting those around us get discouraged, because we are a church. We are heroes, daughters and sons of the Most High God. Together, we can manage. We can manage, move on, and maneuver through this life happily by encouraging one another daily for the glory of God, so that none of us may be hardened by the deceitfulness of sin. At least mu abafamile yange bentambula nabo mu kwebuulirira ne mu ssaala eno eya buli wiiki baaba tumalirire okukikola. This is serious, friends. Wiiki eno funayo waakiri mu ssimu y'omuntu oyo gw'osuubira nti ebbanga ly'omaze nga tomuwuliza, oba k'obe ng'obadde omuwuliza nga yeetaagayo okuwulira ebigambo baakagambo akamugumya okuva gy'oli bambi. Munoonye okikole, kimukolere, togenda kwejjusa mukwano gwange. Today, it's her, him, who needs it, who needs that word, who needs that encouragement. Tomorrow, it might be you. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu bambi gubake kugubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.